Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Kuku Tugenda Crowd for starters. Eje kifaananyi kiraba mu screen yo. Ye gwagirabanga parliament. Gwe nange fa abalaba parliament. Eri Museveni ne kagulupu ke akababbi. Eyo ye tool ebakumidde mu bukulembeze. Kankuddiremu. Eri Museveni ne regime ye. Eyo ye strategy gye balina okuviirira ku ntandikwa mu plani yaabwe eyokufuga ebbanga eddene. Kankole statement eno ng'ate eri backed with facts. Parliament eyo gy'olaba oba ekiyumba ky'olaba ekyababbi ku bizibu bye ebiruma Uganda olunaku olwaleero ebizibu 98 ku 100 bifubutuse mu kiyumba ekyo ky'olaba mu screen yo. Kati gwe nange tugenda kukkiriza nti tulina okutwala obudde okusotinga ekizibu ky'ekifaananyi kino revolution ne Uganda yaffe okutereera. Kankiddemu tulina okutunula mu strategy ya Museveni eno wakati nga abasinga tubadde tulaba nti tulina parliament. As of late it is proven nti eno yali tactic emu ku strategy za Museveni ez'okumukumira mu bukulembeze zitya okusobola okubba bulungi Uganda ayise wano, okusobola okutematema n'okukyusa n'okumanipulatinga ssemateeka ayise wano, okusobola okwewa amaanyi amayitirivu ennyo okuba nti asinga buli institution y'amaanyi ayiseewa wano. Buli Museveni ne rugimu ye kye babbye bakibbidde wano. So kitegeeza we have to put focus yaffe esinga okuba ennene tulina otandika ogiteeka wano. Tulina okusortinga abantu bano very fast ng'obudde bukyali. Mpuliriza katono. Engeri bano ba Museveni ne gurupu ye gye basobola okufuula parliament tuulu ey'okubayambako okukulembera ebbanga lyonna yali ejja kukola kye bayita demarcation of constituencies, not basing ku principle ya population. Nkiddamu batematema constituencies nga tebagoberedde muwendo gwa bungi bw'abantu bagenda kukiikirirwa. Kankuwa ekyokugeza Kampala region oba central region oba constituency ya Kampala constituency eya central ekiikirirwa Muhammad Nsereko. Ekitundu nnyo akiikidde abantu 40,000 ku 50,000. Naye ate ng'osobola okusanga nga waliyo ka constituency ke baatema eyo mu northern Uganda mu bitundu bya western Uganda ng'ekinene nnyo omubaka akiikirira abantu 15,000 oba 10,000. Gwe weebuuzeemu region esinga okuba n'abantu abangi mu Uganda yonna nga ye ya central region ebeeretya ng'erina ekinene nnyo abaka 15,000 ng'osanga region etaweza yadde miliyoni z'abantu 8 ng'erina abaka 140. Buno bu Museveni bwakitegeera nti the best way to manipulate the law, the best way to manipulate everything oyina kukozesa kino ekiyumba kyolaba wa mu bufunze. Mu video eno nsabiseemu obubaka gwe njagala bugende eri abakulembeze bange specifically abaka baffe aba parliament wakati nga tetulina numbers ate tulina kulabikanga abatalina kitukola. Nkiddamu wakati nga we don't have the numbers tetulina kulabikanga abatalina kitukola. Tulina okuteeka suggestions zaffe ku table eza Uganda kye twagala okuleeta mu bukulembeze eriwa 1 okuddayo okwetegereza population based constituency demarcation nti tuddemu okufuna constituencies nga tuzifuna okusinzira ku bungi bw'abantu mu kitundu ekitono nnyo. Senga buli mubaka aba akiikirira abantu 35,000 ku population y'abantu 5,100,000 nga Yubosi bwe yagamba. Obadde okimanyi tuba tulina abaka ba parliament 15,000 150 MPs. Senga buli mubaka aba akiikirira 30,000 egy'abantu. Kyakubiri eri abaka bange ranzo okusaba kwange kuno mu parliament awaliwo ekintu kye tulina okujjawo
nga Museveni yakireeta kugezaako kukwatirako bwongo bw'abantu nagezaako gula sympathy mu bantu atya tuyina okwabo nkugambye mu parliament awo tuyina okujjawo kye bayita special interests group zitya tandikira ku babaka abakyala betuleeta okuva mu district 116 ekyo kiteekeddwa okuvaawo ababaka baffe basobola okukiikirira buli interest group mu constituencies zaabwe basobola okwanja ensonga zaabwe ku national council oba ku national level mu bufunze tetwetaaga mubaka akiikirira mubaka w'abakyala ku district eye namba eyabaka 16 tubeera tugipakinze bali kyakubiri tetwetaaga special interest group akina bavubuka akina balema akina bakadde eyo yine namba teyetaagisa bali completely useless kyakusatu tetwetaaga kulaba minister nga MP akina bala Museveni alonze minister mbu agenda direct mu parliament tekisoboka kuddayo kubaawo our MPs byebine ebintu betulina okutakolinga olunaku olwaleero bigende mu kugoba bana Uganda botye gwanga bwe lino okutambula lwaki obeera minister tenobeera member of parliament kyakubiri teri muntu ayina kufuna misaala ebiri mboli speaker toli MP who said ogenda funa ko gumu obuvunanyizibwa bw'omulimu gwe bweyongera tujja kwongera mu akasente nitugenda funa misaala ebiri kyakusatu eye namba ya parliament tubeera tumaze okugikendeeza bali abaka 5 3 olunaku olwaleero target ya abaka 15 leta abaka 15 bongeze facilitation okutuuka mu districts ezenjawulo oba okubongerako olugendo luwanvu bongereza amafuta bongere ne service as simple as that omusala gwabwe gukuume nga gwe gumu mu bufunze tuyina okutereeza eggwanga lino bwe tutyo ate engeri gy'osobola okutakolinga mu bino ebintu bya Museveni byaleeta olina kumutunuza mu ange eyo kubakkiriza gaana yakola demarcation of constituencies ng'akimanyi yeetaaga abantu banaamuyambako kusigala mu bukulembeze okumanipulatinga buli kintu ssemateeka nga bw'ayagadde nga teri amukuba ku mukono ze zino sente z'olaba obadde okimanyi nti parliament essiga eriteekeddwa okuscrutinizinga amasiga amalala gonna lyessiga nga budget yaayo tewali ajogerako parliament eyina ebbeetu okweyisiza sente nga bw'eyagala nga teri agigambyeko ekyo obadde tokimanyi tewali agisalira sente ze yeeyisiza bakeera ku makya ne batuula ne beeyisiza sente nga bwe baagala parliament ya Uganda ye business Uganda webanga business nga Museveni yagitwala yakwata business n'agiteera abakozi nga baddembe okweyongeza emisaala nga bwe baagala siku sente meka business zeyingiza wabula okusinziira ku bo balowooza ku sente zibateekeddwa ofuna awo kye kizibu bwe tutubiridde ng'eggwanga vidiyo eggwa bweti tuteekeddwa okusootinga ekizibu kino very very fast nkiddamu mu bizibu byonna bye tulimu ng'eggwanga kino kye kizibu ekisooka. This is the very first problem n'abatuula wano. So mu bufunze gwalina obusungu ku ligimu ya Museveni buli muntu atuula wano tandika okumwegendereza tulina okutandika okusootinga abantu abatuula wano very very fast. Nze maliriza bwe nti 226 wano wakulu nkiddamu 226 mu protest vote wano wakulu. Salut.